naye Owomulabe yowavaayo kalungi ki? Lwaki tuteeka obuwulize ku luyi lw'Omulabe? Abaganda bangi batadde obuwulize mu bibiina by'obufuzi ne babiwulira. Oli musajja nowaba alina akasaati kamu nga ka guliini nga ka kiragala, ekibiina ne kibeerukawo nti olwaleero movement yezze nti ne kkala y'ekibiina erina okuba kyenvu. Musajja watanze n'okusula akasaati ka kiragala newaba akaagala nnyo kubanga atayingidde ekibiina kya movement nti langi y'ekibiina ekyo eyameruseewo eggulo mbu langi ya kyenvu. Musajja watu akasaati bambi n'akasula n'okukasula ka kiragala kubanga ateeka obuwulize mu bibiina by'obufuzi. Tubategeeza abalungi abatuwuliriza kakano nti enkola zaffe zonna zonsatule zombiriri ez'empuliziganya nzigule. Bw'oba olugumya olukomo ng'oli wabweru w'ensi eno kikwetaagisa okuteekako koodi oba kiyita olulira ku simu yaffe. Olwo omugatti ne gubeera nti nooti 44 208 9 117 298. Tulina n'enkola eya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda. Mu ngeri y'emu bw'obaako olina ky'oteesa oba ky'owabula osobola n'okutuwandiikira ku email ng'akasanduuku ka email kali ngaboyabuganda@gmail.com. Tugenda maaso n'omulamwa guno okujjira mu mulamwa gwaffe omukulu oba omubala gwa laadiyo eno ogamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Kakati omulamwa gwa leero ne kugamba nti ebibiina by'obufuzi biyambye ki Buganda? Ng'oggyeko okutugulugunya, ng'oggyeko okutwawuzaamu obulere ne bitugujulamu obulere, bano bo Omulabe n'abattira eri, bano ne batulugunyizibwa eri. Kubanga nti singa ffena tubeera bumu tabajja kusobola tumalawo. Omulabe aba alina okutukutulamu obuguju n'obulere mu nkola ye eya divide and rule. Jjukire mu gy'ekinaanaawo nga gyakatandika, olunaku lumu bagenda batirimbula bakyamaani ba UPC, abavubuka abaali bavudde ku UPC mu kibiina kya UPC oba UPC bye yatendeka, nga batandikiriza okukopperera kayiira nabo bagende mu nsiko. Olunaku lumu batta abantu 9 mu magombolola ag'enjawulo oba mu miruka egy'enjawulo. Twaddukirira enduulu ne tugenda e Kawaala ewa chairman wa UPC. Ebiseera ebyo baali bamuyita Mulindwa nga bamukubye amasasi. Naye twagenda okukizuula nga ku lunaku ekiro kimu batta bachairman ba UPC 9 mu Kampala. Emmotoka yagendanga ebakuba amasasi. Ne batta Ow'Erubaga, ne batta Ow'Erungujja, ne batta Sima w'Obukesa, abantu 9 babatta ekiro kimu. Kale nti naye nga abagendayo bagatya basse wa UPC. Okujja kamanyi nti oyo Mulindwa gwe basse, chairman wa UPC. Batta Ebukomero, twalinako n'Owooluganda Ebukomero mu Kikuubo. Ne batta abachairman ba UPC ng'entalo zimaze okugendayo.
batta w'abakyala n'owa youth ne chairman. Naye ng'omukyala yali nnyabo, yali maama wange omuto. Naye kugamba tubategeeza ebintu nga bino. Sibeera nko wa UPC. Naye ate mu UPC batteeyo maama wange. Eyali mukyala wa chairman wa UPC Bukomero. Mu mwaka ogw'ekinaana nga wakatandika. Ffe kubanga twankubadde twalonda mu kinaana twali bato. Naye nga bakadde baffe baali ba DP. Era twakulira mu DP. Era enze ekinjija mu DP gwali mwaka biri mugumu mu kalulu ako aka 21 DP emala ekazire ne bateekawo ki DP ekyekikwangala. Waliwo omunaffe awulugumiza olukomo katumufune abe nga atesiza Obuganda Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Atukubidde nnyabo oba ssebo tubulire amannya go nawaajo osinzidde otukubire eno oli ku leediyo y'Abaganda ababaka Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Omulamwa gwaffe ogwa leero gwe tuliko gugamba nti ebibiina by'obufuzi biyambye ki Obuganda. Tutambudde n'ebibuuzo by'obulidde obwobaddeko naye tweyanjulire tumanye ani atuleetedde ebiteeso byali nabyo. Tumpulira nnyabo bassebo? Nkuwulira ssebo bw'ompulira? Nkuwulira bulungi kati. Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Agondegonde omutanda. Bwe guba nga omulamwa gwakudda mu kibuuzo nze nziramu nti tebirina oba toyinza nti tebirina kye biyambye bireese kufa kwokka. Ekibuuzo bwe nkiraba nga bwe tuyinza okiddamu naye emabegako mukulu Buganda yagambye nti nno abalina kye bawabulamu. Olugero olwo terugamba nti ebukojja teva wa lubu. Luganda teva muto ebutambula yeetava muto ndowooza. Amumpulira? Olugero ndowooza. Tukuwulira bulungi genda mu maaso. Atonzeewo lulwe ndowooza. Olugero olwo lulimu obuzibuzi butinitini. Ndowooza baga nti ebukojja teva wa lubu. Buli avaayo abamaama abakojja. Leero nange ako nkajjukira. Wadde engero sibaza nnyingi. Ebibiina by'obufuzi bino ndowooza za kizungu. Nze ndowooza bwe ngoberera enfuga eno eri gye baaleeta bannaffe bamagulumeeru, nnyinza okugamba nti buli maka katugambe ndi gabeera n'engeri yaago gye gafugamu abantu baago. Nga buli mwana omuzadde ayinza okumukwata enkwata ndala okusinziira ku nkula y'omwana oyo n'obutonde bwe. Kati bannaffe kakati kaŋŋambe ng'abali mu Russia abalina omusiro ogukwata mita namba mu Siberia oba ne mu Bungereza enkuba gy'ebeera ng'etonyesa yonna oba ne mu Amerika emiyaga eminene ennyo gye giyita ne gimenya emiti gyonna. Kwegamba engeri abantu ate gye bakangavulwamu ne gye bafugibwamu ne gye bakumibwamu oyinza okusanga nti oyinza okwetaagisa okubeera ey'enjawulo okuva eri mu Buganda kubanga ne Buganda erina ebizibu byayo, erina emisota mingi, erina enseenene ezijja ne zigwa mu Novemba, erina ebintu byayo kwegamba ebyenjawulo ebiri mu butonde ebirungi n'ebirala ebyandibadde ebizibu naye Abaganda bye bajjamu okuba nti nate si bibi nnyo
ng'ensenene okugwa zaali ziri ebibala byonna byonna, naye Abaganda ne bagamba nti ekizibu kijjawo kirye, kubanga omuntu atandika okulya naye talekeraawo. Ne bazirya zonna ne ziba nga we biggweera, ate nga ebimera byo bibeera bisigaddewo mu bifo ebisinga bwe baba tebannyinyiridde nga bazironda. Naye kwegamba nti okukwata enfuga eyeeri n'ogikwata n'ogipyatika wano kirina obuzibu bw'amaanyi, kubanga n'ebigambo birala ebyogerebwa oyinza okusanga nti nno omugwa guba guliwo nti gusikibwa essaawa yonna olw'ebigambo ebyo ebiba bikozesebwa nga tebitegeerebwa bulungi. Kati abazungu ne baleeta enfuga yaabwe eyo, tebaagireeta lwa bulungi ne bagamba mulabe kye tulina bannange, kino kye kirungi. Baagireeta mu ngeri ya sharap, teekawo kino kubanze kyenja